Muganda wange agaakagwawo wali mu mulirwano e Kenya tegawoomya nakalulu gwe mukwano gwange yeekumira ku Yugi Updates TV. Agagudde ku mulirwano e Kenya tegawoomya nakabulu. Mukwano gwange nkwanirizaako nnyo bwe yeekumira ku Yugi Updates TV, nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, okwekumira ku Yugi Updates TV gwange gwe ebigenda maaso ku mulirwano tebiwoomya nakalulu nga we nkugambye. Amakya amabi gajjidde Dr. William Ruto, pulezidenti wa ggwanga lino erya Kenya. Ajjukira nti nno omwami ono abadde yaakajja amala okulangirira okuwa bannaggwanga abavubuka amawulire ag'essanyu. Abadde yaakajja abawe amawulire ag'essanyu gwe mukwano gwange. Era nago ngenda kubanga kuddiramu nga kugambe nga sinnakuteeka ku nnyanjula. Mukwano gwange naye nkutegeeza gwe atannakusubscribinga genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga. Nagambye oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde kajja kuyambako okuleetera notification message. Kajja kuyambako okulaba nga message yo bwe tuteekako information yonna obeera alerted nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mu biseera bino tosaana kusubwa kintu na kimu naddala na bino ebiri ku mulirwano e Kenya, emirwano ku bannayibba baffe kubanga ekikosa eri naffe no kiba kitukosa. Jjukira nti no tuli kisenge na ddiiro gwe mukwano gwange ali eyo. Era ojja kuŋŋaanyanga amawulire gano nga kuleeterenga. Omanye kuba ebintu bisobola okutabukamu lumu noga kangende kuwala eri ku mulirwano naye nga tomanyi kifaayo nga n'egyokuddukidde ate bibi nnyo n'okusinga eno ewammwe gy'ova. So kitukatakako okubanga tubeera buli kadde nga tumanya ebifa ewaffe, so ne ku mulirwano tumanye ekigenda mu maaso kubanga jjukira nga we nkugambye tuli kisenge na ddiiro gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. William Ruto, President William Ruto, President w'e Kenya, eggulo kyava jjojjo ly'abalamu yabadde yaakalangirira amawulire ag'essanyu ku bannaggwanga b'e Kenya era nga babadde basambira amabega nga jjanzi ng'amaze obbasuubiza nti nno agenda kubanga aconstructinga kye bayita ICT hubs mu constituency zonna 209 eziri mu ggwanga lino erya Kenya. Nga kiba kitegeeza nti gwe naawe n'obeera ng'oli eri nakapiripiriiti k'obeere ng'oli eyo mu disitulikiti y'e Mayuge, tugambe oli eyo disitulikiti oli Masaka, oli Ntoloko, oli Ggulu, netiwaaka oba intaneti egenda kubanga ekutuukako wonna wonna w'oba oli. Teyakomye ku ekyo kyokka n'abagamba nti nno n'abatamanyi gikozesa agenda kubanga asindikayo batrainer babeere nga batraininga abantu okukozesa emikutu migatta bantu oba okukozesa information technology, information communication technology yonna gy'oli ng'osobola okukozesa guno omukutu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gy'oba oli ogenda kubanga osobola okubanga o-accessinga mu information communication technology ate ssaako n'okuyigiriza buli kimu nga bwe kitambula. Kitegeeza nti nno bannaggwanga baadde tebagenda kubanga bajjulwa mu nsonga yonna ekwatagana ku intaneti. Kale yavuddeyo n'abawa amawulire ag'essanyu era babadde mukyakanya ng'abagambye nti nno bwe tewali kingenda kubanga kinnemye agenda kufokasinga mukwano gwange oluvannyuma lw'ebyo nga biwedde. Kati ate amakya g'olwaleero afunye amawulire agamulumizza omutwe era bwenjogerera kati ali ku Edex na Panado, President William Ruto. Oluvannyuma lw'okukamutema n'okuwulira nti nno ate abakulu abakulira ebitongole by'amakomera bonna bavuddeyo beeyekungulu bali mu kwekalakaasa nabo balina kye badimandinga gwe mukwano gwange. Era bwenjogerera Kenya yandibanga egenda kuddamu ofuna ombuyaga gw'okwekalakaasa ogubadde gwagwira President William Ruto gye buvuddeko emabega. Bino bibanga ebiggwa ng'ebirala bikomawo. Kwegamba eggwanga olabira ddala eggwanga emmalirivu ku kiki baba baagala okutereeza eggwanga. Kitegeeza nti oba otereezezza wano sisitimu yonna gitereeze tonokolamu bamu na bamu ng'ayina abaffe bakola. Onokoddeyo bano abasuubuzi obalessaawo, abasawo obalessaawo, abasomesa nabo ensonga zaabwe oziressaawo mu bbanga. Bagambye temugenda tulimbalimba, bw'obanga biri osobodde obikwatako na bino bikwatireko ddala kyebamwagaza. Bamugambye okuva we mwatusuubiza okubanga mutwongeza 13%
okwongeza omusaala gwaffe gwe twali tufuna paka ne kaakati temutuukirizanga. Tulabye ng'ojja otuukiriza ebyabalala naye ffe bukyanga mutusuubiza tubadde tukuumye eddembe temutuukirizanga. Era ne basalawo okutandika okwekalakaasa ku nsonga eno. Bagambye kyaka mpulukutu za musota zigenda na muggo. Kati bwe tutaaveeyo naffe kwekalakaasa ku nsonga zaffe tebagenda tukwatako. Kati wenjogerera mu ggwanga erya Kenya ba prison officers bonna beeyiye ku makubo bali mu kwekalakaasa bagamba ekiba kibe balina otwongeza naffe omusaala 13% ku ekyo kye baatusuubiza okuba nga tufuna. Bino nno birese William Ruto okuba nga saa zino atakula omutwe gumuluma, yakava ku bino adda mu bini. Yakava okumatiza bano abavubuka okulekerawo okwekalakaasa abateereddewo projects ez'enjawulo gwe mukwano gwange asobole okuba nga akkakkanya ekyeyo kino ekibadde oba omuyaga guno ogubadde gwagala omusenderamu okumugoba ku ntebe y'obyobufuzi n'asobola okuba nga agikkakkanya. Naye kaakati abakulu b'amakomera ate bo bamufuukidde ekyambika wenjogerera kati. Era mawulire mabi nnyo eri muganda waffe William Ruto pulezidenti wa Kenya eri mu ggwanga erya Kenya wenjogerera kati bibi nnyo amawulire agavaayo tegawoomya nakabululu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era ba prisoners officers bali mu kugenda mu maaso n'okwekalakaasa, bali mu kugamba kimu batwongeza omusaala gwaffe gwe baatusuubiza. Si ffe abeesuubiza, bo be baatusuubiza. Twagala nnyo okulaba nga musuubiza ebintu ne mubituukiriza. Tetugenda kuba nga tutunula tulera ngalo ng'ebyabalala mubituukiriza okuba bavuddeyo ne beekalakaasa. Kyeka naffe mulinda twekalakaase musooke mutuukirize ebyaffe, so tetugenda kukiganya n'akamu n'akeddagala. We batwe bagambye abakulu b'ekkomera mu ggwanga erya Kenya baagala President William Ruto aveeyo mangu alangirire okwongeza kwabwe okw'omusaala ku bitundu 13 ku buli 100 ku bye baagamba kubanga babongeza. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mukwano gwange ndowooza olaba ekiri ku mulirwano baneyiba baffe bo bamalirivu n'ensonga yaabwe. Bo bagamba tekinnaggwa paka nga kiwedde. Buli sekita egenda evaayo ku lwayo bunamunigina. Aba atereeza kino nga bali bavaayo ate mu kwekalakaasa okulimu omulamwa si byakugala bizimbe ne bakuŋŋimba ne bagenda ne beerumya na bokka. Kati enjala eri mu kuluma abasuubuzi baffe ninge neekalakaasa gyekalakaasaamu ya kitumbaavu nnyo. Kwajja juzi wano bannamwe bava ne beekalakaasa wadde n'okusitula omutwe mwasigala ebizimbe byammwe mukola. Singa mwagamba nti muggaddewo nammwe ne mwegatta ku bannammwe ne mubanga mulwanyisa ensonga ezigenda obukyamu mu ggwanga. Naye kaakati mulowooza kinaggwa kitya nga mugenda mu maaso? Enkola etesobola nagudde kasuka na jjinja mu kisaka n'oba osazeewo kasuka jjinja mu kisaka si bwe batebali kasukayo gwe muganda wange ampuliriza. Kale gwe nkutegeeza nti namma yeekumira ku Yogi Updates TV nti okola kyamaanyi yonna gy'osinzira okuba nga otuwuliriza. Wabula gwe atanaakusubscribinga kusabye ogende mu maaso n'okuba nga osubscribinga.